Ekitongole Kinema nga kiyambibwako poliisi enkya ya leero bakedde Kawalattu ewasendebwa abantu okulaba abakyeremezaawo. We batuukidde nga waliwo n'abakazuukuka ne balagirwa okukyamuka mu bwangu. N'ababadde bateekateeka okufumba obuugi bw'ekyenkya nabo tebakkiriziddwa. Waliwo ebintu ebimu ebiwambiddwa ku mpaka. Ababadde bagaaniddemu busiisira nabo poliisi obwedde bakukunulayo. Waliwo abamu ku batuuze abatandise okukasukira poliisi amayinja era ekiddiridde kubadde kugobagana nabo. Bw'obuyumba bw'ebibaawo poliisi ebuteekedde omuliro. Ababadde balimira mu lutobazi luno emmere yaabwe naye esaayiddwa. Bangi ku batuuze era basigadde bakukkuluma. Tuli waneno ku ttaawo ly'e Kawala we batumenyedde batumenya dda neera bakomyewo ogwokubiri ebintu byaffe babyokyezza. Batukuba ne batubba engoye z'abazzukulu bange bazitwala. Buli kimu kyali kyanajja mu nnyumba. Ennyo abagana amakana kulamba kule wange. Newankubadde Ssaabaminisita bano yabadduukirira n'akakadde kamu bagamba ensimbi ezaabaweebwa zaali ntono nnyo. Kabuugi ke yatuwa miliyoni egi. Emiliyoni emu natugamba mugende mulyeko musobole okwebenzaawo ne family. Kuba yemine ministry yedigwa tebiraze nalaba abakulu aba Ministry of Disasters. Abasinga tubali tutembeya wano naye nga nejo tembeeza bakugobedde wagula ka politiko wano webezeewo naye nawo wobadde ogamba waayi batugobye mu town katusigale wano nga tukola ki nga tubeerawo tunonye ekidako naye bakikoze eki obunaavo nga bagamba obuzi bw'emisango bweyongezza. Bangi bakalambidde nga bwe batagenda kuva mu kifo kino. Ng'abatuuze b'e Kawaala mu Lubaga e Kampala ku Northern Bypass tetugenda va mu kitundu kyaffe kubanga tuli bannayuganda wano tuliwo mu mateeka. Ebibanja bino byagulwa bakadde baffe abamu nze ekibanja kino kyagulwa jjajjange nzaaliddwa mu Kawaala nkulidde wano Northern Bypass bwe yali ejja amalaalo gaffe gaali awo bannange bannayuganda eri ayinza oziika omufu mu mazzi. We tuviiridde Kawaala nga poliisi ekyagumbye mu kifo kino obutakkiriza muntu yenna kukiddamu. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.